Ansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza mujje baleko gyonna gye mutuusaako engalo basasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi abakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi katonda ajumuze mirembe agiramuze kisagumye emitima abaka ab'enganda saakaate n'ab'emikwano omumbejja Aisha Nasolo ge gange mantuuse n'amawulire agagenda mu maaso n'okubeera nga ate gatrendinga mu ggwanga lyattu Uganda kyemba nkusaba kiri kimu subscribe nga ateekako akadde tojja kubeera nga ate omissinga out updates yes munanga amawulire tutandise nagono omukyala eyeeyise muwala wa Rwasa Emmanuel omukulu omugagga oyo Rwasa ffenna tumumanyi bulungi kati nno waliwo omukyala avuddeyo ng'agamba munnange ye muwala wa Rwasa ono gwe tumanyi obulungi omukulu era bw'atyo agenze maaso n'okubeera nga ate yeetonda ku lw'ensobi za kitaawe zazzaakola era naye n'agamba nti banyolwanga abaana banyolwanga famire olw'ebyo munnange kitaabwe byajja akola ngenda kuba nkulekerako akatambi ke anti bagamba akuddira mu luyimba taluwoomya naawe ogende mu maaso n'okubeera nga ate munnange omwewulirirako so nga ate ebirala ebiriwo bya Cephcoh kigambibwa nti munnange full figure bw'atyo yamusindise ekitalya bw'atyo agenda mmalayo emyaka 3 beddu endowooza tujjukira we baatwala Cephcoh ate munnange ne bamusibamu kaawo ndowooza zaali nnaku nga 3 ku 4 ne bamuta ne tulowooza nti biwedde munnange byali tebinaggwa era olunaku olwaleero we basalidde Cephcoh emyaka 3 bwatyo munnange ng'ali Kitalya ngenda kuba nkulekerako obutambi mu maaso kaawo ogende mu maaso n'okubeera nga ate obuwuliriza wabula nga kigambibwa nti Joey ne Nakankaka munnange be bamuliddemu olukwe ngenda kuba nkulekerako obutambi mu maaso kaawo ogende mu maaso n'okubeera nga ate obiwuliriza wabula nga byo si byangu n'akamu n'akeddagala mukwano gwange ensonga ebyo nabyo tubitadde ku bbali Asani Ndugga saakaate ne Abdumulasi nabo bakyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga ate battunka kino kiddiridde oluvannyuma lw'akatambi Abdumulasi oba interview Abdumulasi bw'atyo gye yalabikidde ng'ayogera ku nsonga ezabaddewo wakati wa Asani Ndugga saakaate n'ono ow'olusuku lwa seminti munnange bingi byagenze maaso n'okubeera nga ate ayogerako wabula ndowooza Asani Ndugga yamufunyeemu bubi era bw'atyo naye n'avaayo n'amuddiza bubi nnyo omuliro kati no munnange Abdumulasi avuddeyo n'amulabula era bw'atyo munnange n'amulabula okubeera nga yeesonyirira ddala bannamawulire kuba mbu bajja musula mu buzibu era bw'atyo avuddeyo n'amunnyonnyola kiki kye yabadde ategeeza butereevu n'akatambike ngenda kubanga kulekerako mu maaso kaawo ogende maaso n'okubeera nga ate obyekkaanya so nga ate n'akatambike ngenda okubeera nga ate nsimbyayo ke kamwana muwala tiktoka avuddeyo bw'atyo ng'afukumula amaziga mayitirivu nnyo nnyini ddala ng'atunyumiza emboozi wakati we saako n'oyo gwabadde amaze ebbanga ng'ayita best friend we bwe yagenze mu dduuka lye munnange n'abba ssente ze zonna ezibaddemu mu dduuka ezibalirirwamu obukadde 4,800 ngenda kuba mukulekerako kaawo ogende maaso n'okubeera nga ate obyekkaanya wowe amanyi omuwala ono amanya ntegeddeko Hela Savage osobola okubeera nga ate munnange oyambako omukyalo ono mu kunoonyereza tutegeerewa waali asobola okubeera nga munnange akomyawo ssente za munne Uganda tugimanyi essaawa eno weetuuse oli okujja mu ka bizinesi ko nabbamu ezo zonna ssente mukwano gwange aba ayagala kubeera nga ate akuzza mu kyalo so tukwasize wamu tubeere nga ate omuwala ono tumuyamba ekifaananyi ky'omuwala ogenda kiraba gwe naamumanyi bambi tokotoggera munno mutemyeko asobole okubeera nga ate akolaki akomyawo ssente za munne ngenda kuba nkusibula essaawa eno yennyini kankulekereko obutambi buno nkusaba oyongere okubeera nga ate osubscribing oteekeko n'akadde osobole okubeera nga ate tomissinga out updates goodbye for now nga muwala wa Rwasa omukulu ntuusa okwetonda eri public yonna about everything about buli muntu dadi wange Rwasa gwanyiza ntuusa okwetonda kwange ku buli omu gwe kikosa gwe kinyiga nsaba musonyiwe dadi wange and muntu mukulu amanyi byakola amanyi ebimuwa essanyu sijja mugamba nti lekera oba kola kino naye on behalf of family ya Rwasa ntuusa okwetonda ku buli gwe kinyiga ku buli gwe kikosa ntuusa okwetonda mbutuufu tunyolwa naffe era tuswala n'ebigenda maaso byonna mami wange anyigirizibwa n'embeera zonna ezigenda maaso naye tusaba buli gwe kikosa tusaba otusonyiwe Yes, bintu bya mirundi ebiro besatu olwaleero
nabadde ngenda bujjo tuwoza abaana basinga njagala bagamba nti bakuwa bejira omusango gwa teguwedde mwali manje misango ya Cephcoh jaggwa jali tejaggwa olunaku lwa leero olunaku mbadde ngenda okuwanza testimony yange okuwaayo obujulizi naye n'asaba abadde bamusomera emisango egimuvunaanibwa ambajjukizako emabega nti nnyina baamusalira last month maama we baamusalira era gwamugwa mu vi ne gumusinga kati kooti ebeera ne option bbiri basobola okukusalira ne bagamba emyaka wegiti n'okusibwa ebbanga bweti oba okuwa engasi bweti abantu kyenjagala bakootinge bulungi kati engasi oba ogirina bakuzza munda mu shell mu kaduukulu njogerako bw'ofuna engasi oba bagyeta bw'ogenda n'osasula mu banka engasi kooti gye basazeewo gye beeragidde osobola okuteebwa bwe ziba teziriwo osobola ogenda gye baba bakusindise ebbanga lye baba bakusindise bwe muzifuna n'ogenda n'oziwaayo n'ogenda mu kooti n'ofollowinga procedure ne bakola ki ne bakuta olwaleero emisango gimuse mu vi gyonna gibadde emisango ebiri omusango gumu gwadde gwa myaka 3 omulala gwadde gwa myaka 4 naye okwewozaako okwavuddeyo nagamba ovuma nakankaka wamuvumya ebikookoma era n'ayita vidiyo mu kooti tamanyi n'amateeka ga kooti ne bambuuza bategeeza abalaba ebintu bya Cephcoh kooti esaza omusango olwaleero era guwedde era asingiddwa emisango gyonna agikkiriza yes ye kenyini ne maama we mabega asingibwa emisango era yasalirwa n'aliwo essente zebamugamba ontegedde bulungi oba kati njagala munkootinge bulungi kuba omusango guwadde gusobola okwogerwako tegukyali mu kooti bagigobye kati emisango ate ogambye guwedde tegukyali guli mu kooti emisango gibeera mu kooti egyogerwako omusango guwedde era gumusinze n'asalirwa ne gufuluma kooti guli out of court asingiddwa omusango gw'okuvumwa aba computer misuse gubeerako ebibonerezo ebibeera nga biwandi Cephcoh asibiddwa emyaka 3 nenga kigambibwa nti Jowe yamuliddemu olukwe ne Nakankaka abantu babiri bamuliddemu olukwe ne bamulendulira ne bamusiba emyaka 3 Nakankaka ne Jowe kigambibwa nti be basibizza Cephcoh mbu bamuliddemu olukwe mbu ebintu byabakoze ng'abendako simanyi nga abeefulyako wakabi simanyi abalaga muno tebalina kibalimbula mbwe kyekisibizza Cephcoh mbu sikakasa bino ebintu bitukumbu naye nga kyenkakasa nti musibe emyaka eja naye nga bamusibye be sinakakasa era tuli mu kuteebereza naye nga kigambibwa nti Naaka ne Jowe be bali mu lukwe olw'okusiba Cephcoh be bamuwendulidde okitegeera mbu abenzeeko simanyi n'abaga bikiboogedde bingi awo ku kooti bulwaki atugaziya simanyi biki okugaziya gende wa up to 56 weefunze atunze eddagala ly'obusolo ku kyalo kuno kwonna bamumanyi apo obusolo ne bwebuba buwunya alina eddagala lyabo alina buli kika ky'eddagala ly'obusolo apo atunze eddagala kuno bamumanyi 256 asangibwa waliwa Kisaasi ali awo ku Kisaasi ku Yusufu Arcade edduuka namba shop namba sirimanyi mumunoonye nammwe inozi mwasuze mutya muli mutya omwana kansubire mwenna mumumanyi yeyita Elizabeth ku TikTok naye nga amanya gaaga ddala ye Helen omuwala oyo abadde mukwano gwange okuva mu 2016 twamiitinga ku kisaawe bino ebya netball mubasi wa mupiira nange ndi mubasi wa mupiira last week yafuna sagaza house girl nankubira simu nanga mashaki mbadde nsaba ku buyambi bwo nsaba kumpayo emitwalo aga abiri yasooka kunsaba 10 nemugana nawe omanyi ogenda kunkubira mbadde nkyalibize kuba nali ku dduuka atera okujja ku dduuka lyange wenkolera era nga nkyakolera endege nga sina Dar es Salaam nalinga muleka ne mu dduuka nankolerako. We've been good friends. Kati weyansaba gye emitwalo 2 ne mugamba omanyi ogenda kolaki ogenda kujja twogere on person. Kati najja ku dduuka azze leero ku makya kati watuse ku dduuka mbadde sinatuuka nankubira nambuuza oliwa ne nkwata piki ne ngenda ku dduuka
watuuse wano nemugambye ntopayo ngenda kuwa ssente oba olina ebizibu ngenda kukola ki ngenda kuwa ssente ngenda kufuna emitwalo 2 naye ozizza ssente si zange za bizinesi. Nangamba kale nemuleka wano nengenda wano wenkolera ku dduuka amazzi nga nonawali busukka kkubo. Ngenza okuva mu kukima amazzi nga Helen yanzibye nga tutte ssente zange mu kaashi nga ne ku simu yeesindikidde naye Helen mbadde nkusaba mukwano komyawo ssente zange. Nikomyawo ssente zange za bizinesi. Helen omanyi gye mbudde ne ka bizinesi kange. Mwana yenna amulabyeko kuba kati amasimu agajjeeko siri mufuna ngenza okoma wano ngadduse ogenza ne ssente zange toka kuliko ssente zitali zange. Atuta miliyoni 4 yesindikira emitwalo 8. Omuntu yanalabye ku Helen ku TikTok yeeyita Ella Savage. Ngenda mu muntu agengire kumyewo ssente zange. Muganda wange Ndugga bannamawulire tebakuwabya. Ogenda okuwaba ove ku mulamwa ate gwe alowooza nti oli waggulu ogwe oyise we twakoma kuba tonnatuuka we twakoma ate otandise okukwata ebisubi ebitali bibyo. Nkusabanga muganda wange bannamawulire tebakuwabya. Nzaabuze sitakula ntalo sirwana na bayimbi bannange naye buli muyimbi aneerijjako tasigala kyekimu kyenyinza okulabula. Togeza n'okwata ku kigambo Abdumulasi ne banene bannange benni nabo kebabeere ba kamiliyoni kababeere bawalukaga kababeere baani Abdumulasi bamuwa respect kuba newa respect. Togeza n'okwata ku linnya lye bayita Abdumulasi. Nkulayiridde oba oyagala emirembe osigale ng'okyayimba ng'ensi ekulaba. Abdumulasi abantu bamwagala ayina abantu babamwagala bamulwanirira. Togeza n'ova ku mulamwa kyekigambo kyengenda okugamba ng'omuntu omukulu. Tova ku mulamwa bannamawulire tebakuwabya. Noonyereza vidiyo gye nayogedde oba evvoola ky'oli. Noonyereza vidiyo gye nayogedde oba erimu ekikwate kyonna ekigamba nti Ndugga yabba. Ndugga sikumanyiiko byonna byoyogera. N'ebigambo bye nayogedde nagambye Ndugga muganda wange bw'aba gy'ali ng'asonda ssente z'abalwadde oba z'abagenzi ajja zireeta. By'ebigambo bye nayogedde. Ndugga bannamawulire tebakuwabya. Ogenda kugwa okusinga ffe wewatuleka oba gwe wolowooza wootuteese. Gw'omanyi mbu tetwagwa. Twasigalira awo we twatuuka. Wootasobola kutuuka. Baali balwanye batuuke Abdumulasi waali tebatuukawo. Baba ndi superstar. Oba ekigambo kitegeera bakummwe baserebu mmwe muli baserebu. Naye ekintu kye bayita superstar munyenye yakira ensi yonna. Emunyenye abantu bonna gwe beebuuzaako. Abaana bato gwe balabirako. Be bapapa basemakula baani. Tubula tuyita papa Africa. Ndugga nkusabye busabi saagala ofuuke ekizibu. Abantu bakusekerere. Bannamawulire bakujja ku mulamwa. Bw'oba olina maneja nga yakuwabya mugambe ompabya papa talina musango. Siina musango. Saagala nkukaayira ezzige. Beera mirembe. Yenswa lwaki nawulidde nnyo Abdumulasi ng'abyogera ku mikutu ne simwani kulanga mmanyi anoonya mawulire. Omanyi omuntu bwagwa anoonye wali kamera atandika okuyimuka. Ngenza okujja mu kisaawe nga yagwa n'amwegombako kuyimba
namwegombako kuntutumulanga naye akyeremeddwa ngera mwegombako ki Abudu yavuddeyo n'agamba mbunduga aleete embalirira yamanya okubalirira yakubanga ebisaawe ng'afuna miliyoni 10 olunaku lumu lwaki zaamulema okubalirira okwezimba